Omukyalo omu yampereza ekibuuzo kyentera okulaba nga abantu bangi bakibuuza nti omukyala yandifumbiddwa musajja gw'ayagala oba omusajja amwagala. Nze kuno kwe kuddamu kwange. Kye twandibadde tutegeera oba kye twandibadde ffenna tunoonya ye muntu atwagala nga naffe tumwagala. In other words, wandibaddewo okwagala kuva ku sayidi zombi. Nkiwaffe nabwe twandyagadde relationships zibeere nga waliwo balance. Ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga obungi balance eyo eyinza okubula. Kiyinza okuzibuwalira okufuna omuntu akwagala ng'ate gwe bw'omwagala. Naye ate nze ndowooza bwe twandibadde tunoonya nnyo abantu mu nsi twandinoonyezza nnyo abantu abali mature. Kubanga omuntu ali mature kigenda muzibuwalira okuyingira relationship n'omuntu atamwagala. Ate naye kigenda muzibuwalira okuyingira relationship n'omuntu gw'atayagala. Because ali mature enough okumanya nti nedda eyo ground tebagiyingira ya bulabe. Kyandibadde kirungi okubeera mu relationship n'omuntu ng'akwagala ate nawe ng'olina feelings, ng'olina attraction gy'ali. Naye at least bwe kiba nga ku musajja n'omukyala kuliko eyandisukulumyemuko mu kwagala, nze ndowooza, eno ndowooza yange, omukyala yandyagadde omusajja okusingako. Lwaki? Ngenda kuwa ensonga zino. Abakyala kitonde ekiri emotional okusinga ku basajja. Tekitegeeza nti abasajja tebali emotional. Naffe tuli emotional ng'abasajja, naye abakyala batusingako. Abakyala balina ebintu bye basobola okukolera omusajja gwe baagala bye batasobola kukola ku musajja gwe batayagala, gwe batalina feelings ze. Yes, ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Era abasinga obungi mubaddeko mu relationships bwe zityo. Omukyala because ali emotional asobola okukola ebintu okusinziira ku emotions ze. Yensonga lwaki owuliddeko abakyala ng'agamba mbu ye teyafumbye emmere waka kubanga omusajja yamunyizizza. Emotional. Akozesezza emotion okusalawo ekintu. N'olwekyo bwe kiba ng'asobola okubeera emotion to that level n'akikola ku muntu oba oli awo oba ku musajja gw'abadde naye ebbanga oba omusajja gw'ayagala, olwo olowooza kinaabeera kitya ku musajja gw'atalinaamu feelings. Abakyala tubawulidde bangi nga bakola excuses, bateekawo embeera eri abo abasajja be batayagala singa naddala wabeerawo abasajja abo kye baagala. Abasajja bangi bali mu bufumbo. Yawasa omukazi, naye omukazi teyalina interest mu musajja ono. So, musajja wattu amanyi n'okudda n'aba ng'ayagala banyumyemu kaboozi. Omukyala n'ateekawo embeera naga leero omutwe gunnuma, leero nsibyawo olubuto lunnuma. Enkya ne kituuka ekintu kyekimu ate nagenze mu nsonga. Olulala ne kijja ekintu kyekimu ate waliwo eyanyizza siri mu muudu. Ateekawo excuse buli kaseera. Lwaki? Kubanga omuntu gw'ali naye tamukuba kiri awo, tali attracted to him. So, gwe omusajja anoonya omukyala kubanga gwe oyagala nnyo omukyala ne weesiba ku mukyala atakwagala, njagala okimanye nti ogenda kufuna obuzibu bungi. Ffe abasajja tekitwetaagisa kubanga twagala nnyo omukazi okwebaka naye. Actually, ffe abasajja omukyala wakwata almost mu bifo ebyetaagisa okukwatibwamu. Ebitundu byaffe ebiri responsible nga bigamba mukulu, nze ndi mwetegefu. Ffe tuyinza obuteetaaga nnyo kulowooza na kudda okuteekawo obungodiira okulaba nga obuulyawo weebaka n'omukyala. N'olwekyo omukyala ayinza okukwagala ennyo gwe ng'omusajja okusinga gwe bw'omwagala, naye ate era ne weewaayo oba n'oba ng'osobola okuba nga weegatta naye awatali kusika muguwa. Abakyala okwegatta kwabwe kuva ku emotions. Olina okuba nga emotions ze oziromansinze bulungi nnyo, alina okuba nga akuwuliriramu emirembe, alina okuba nga akwagala, olina okubeera ng'oli attractive gy'oli, ali attracted gy'oli. Okwegaba, okuwaayo omubiri gwe gy'oli. Ebiseera ebisinga ffe abasajja omukyala ne bw'oba tomwagala nnyo kiri awo, ye kasita kukwatako mu bitundu ebigira nga mutaka awaganga nga kiggwa.
omukyala ayinza okugaana okufumba kubanga wamunyiizizza emotion naye kizibu nnyo okusangayo omusajja ne bw'aba omukazi ono tamukuba nnyo omusajja agamba nti awaka saaleseewo mmere kubanga omukyala yanyiizizza abaana saabalekedde kyakulya abaana sigenda bambaza kubanga omukyala yanyiizizza no naye ate abakyala tubawulidde bangi ng'asobola okuteekawo embeera nti teyakoze kintu olw'okuba omusajja yamunyiizizza. Kaakati bw'aba asobola okukikola ku musajja gw'ayinza okuba nga alina mukoneka feeling olwo ku musajja gw'atayagala kinaaba kitya. So omusajja asobola osigala ng'akola responsibilities ze eri omukyala asukkulumya ku kwagala eri omusajja. Yeti omukyala ebiseera ebisinga omusajja bw'aba yasukkulumya ennyo okwagala ng'omukyala okwagala kwe kutono eri oyo omusajja waliwo excuses ezikolebwa ebintu ebimu ne bitakolebwa. Takukolera bintu nga bw'abikolera oyo amukuba oba gwe yandyagadde okubeera naye oba omusajja oyo gwawulira nti oyo gwe nandyagadde okubeera naye. Ye tufe abasajja tekijja kugaana kugulira mukyala ngoye, kugulira baana byakozesa waka, kulekawo ssente waka lwakubanga omukyala akwagala kitono okusinga gwe bw'omwagala. No, okitegeera, because ffe tusobola okwawula responsibility ku mukwano, naye abakyala balina ebimu bye basobola okukweka gwe omusajja atabakuba gwe bataagala bulungi. N'olwekyo matches twandyagadde tubalansinge mu kwagala kyekyandibadde ekirungi, naye ate n'okufumbirwa omusajja gw'otayagala mu abakyala mukimanyi bulungi it's going to be a tug of war. Olina byogenda omulemesa okutuukako, olina byogenda omukweka, olina n'engeri olumu gy'ogenda omuddamu gy'otandikoze ku muntu gw'oyagala, kubanga mmwe emotions zammwe musobola okusalawo ebintu, okwogera ebintu, okukola ebintu okusinziira ku emotions. N'olwekyo omusajja atabakuba emotionally muyinza okubaako bye mumukweka. Ye tufe abasajja, omusajja ne bw'aba takwagala nnyo kiri awo tagenda kugaana kwebaka naawe. Ne bw'aba takwagala nnyo kiri awo tagenda kugaana kuleka ssente wakaana ku providinga mu bintu byalina ku providingamu, naddala bwe kiba nga mulina relationship yammwe gyetuuse oba mwafumbiraganwa muli mwenna. Kizibu nnyo, naye omukyala ajja teekangawo embeera naddala ku musajja oyo gw'atayagala, alina excuses zaateekawo. So kyandibadde kirungi ne tufuna balance, omusajja n'ofuna omukyala ng'akwagala ate naawe ng'omwagala, n'omukyala kyekimu. Ne bwe kituuka mu kusukkuluma okwo nti ani yandisinze simanya bla nga biganye biri ebya balance, then kyandibadde kirungi gwe omusajja okufuna omukyala ng'akusukkulumamukko ku kwagala. Naye ate era ebintu byandibadde nga bibiri nze byendowooza nti twandifokasinzeeko nnyo, naddala omusajja yandikitegedde nti ebintu bibiri ebyo biyinza okuleetera omusajja okuwangala n'omukyala oba omukyala okulira nga relationship eyo takyajagala. Ekimu, omukyala senga asukkulumya okwagala gy'oli wadde naawe omwagala, relationship eyinza okuwangalako. Omukyala singa aba asobola okurespectinga nakyo kikulu, because omukyala bw'aba asobola okurespectinga ne bw'aba teyandikwagadde oba abadde takwagala asobola okuyiga okwagala. Tuwulira nnyo abagamba nti abakyala bayiga okwagala. Tebayiga kwagala buli omu, basobola okuyiga okwagala omusajja gwe barespectinga. Gwe batarespectinga kizibu nnyo eri omukyala okuyiga okwagala. Nga takurespectinga, nga kutunulira oli omuntu wa wansi ku ye, agenda kuyiga atyo okwagala. Omukyala kimwanguyira okuyiga okwagala omusajja gwasobola okurespectinga. Oyo gwatasobola kurespectinga ogenda kuba okwotakwota mu gaalumonde. N'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo ffenna okubeera ne balance, okwagala okuva sayidi zombi. Naye kale bwe kiba kiganye, omukyala bw'asukkulumako
kukwagala kiyinza okwanguyiza relationship eyo okusinga okubanga omusajja ayagala ennyo omukazi atamwagala. Awo wagenda kubaawo okusika omuguwa kwa maanyi nnyo era ne relationship egenda kubeera nzibu. So ekyo byendowooza yange eri question kikabwe ekityo. Buli omu yandibadde n'omuntu gw'ayagala n'omuntu amwagala. Kinyuma